abatuuze ku kyalo Butende mu ggombolola y'e Bulanku ekisangibwa mu disitulikiti y'Ega nga beeraliikirivu olw'ebbula ly'amazzi amayonjo mu kitundu kyabwe. Mu kitundu kino mulimu nayikondo emu yokka kyokka nga tebamala. Twabasanze basimbye ennyiriri empanvu ddala ne batutegeeza ng'embeera bwe bayinzeeko era ng'ekizibu kino bamaze nakyo emyaka 3. Wana tutyo era kulwanira ala kwene otabanga kusonibwagana busewagganire wakuba oti kanesonibwe omulala ayinza okukosa mwine ebideesa abamwenda ogw'obwire amaadi abaana baituka abaleka mu bikunta babonera omu abandi bava ku bitanda baabwe. Abamu ku bano bagamba nti kino kiva ku bungi bw'abantu so ng'enteekateeka kubunyisa amazzi teriiwo. Emyaka egigeze banziraire ng'ebidiba ebyo biriwo aye abakulembeze batusuubiza okutuuka ku maazi ge tutafunangako okutuuka n'olwaleero. Kati bano kye bakoze okutaasa embeera kwe kugenda ku mazzi g'ebidiba. Eno nayo kugafuna si kyangu era nga wabaawo okugumiikiriza kw'amaanyi. Ekisinze okubatiisa kwe kubanga batandise okufuna endwadde ezeekuusa ku mazzi amacaafu. Niwotuuka amaadi ge tuli kunwa mukoka yayindula ebuligasi abaana bapamapama kuno mazzi tunwa bunwa aye endwadde tuli kufuna baba tuli dufuna lw'amaadi ago. Tuli kulwala typhoid, tuli kuva ku bitanda, tuli kulwala ebidukano lw'amaadi ago. Aye nga n'abakulembeze baida batulimba ati bali kutuleetera bowa twaba mu makina twakinanga obululu tusuula tuli kuba obululu bamala bajja baleka kwira. Bo abavunaanyizibwa okubunyisa amazzi mu kitundu kino bagambibwa okuba nga basaba abatuuze beesonde ssente eziri mu mitwalo 20 okusobola okufuna nayikondo ey'okubiri. Eggombolola ery'e Bulanku baida kufuna nayikondo 2. Emu eida kujja Butende, eyindi ejje Buwaabwe mu iggombolola eryo. Ekizibu ky'amazzi kikyali ky'amaanyi mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu.